naye nze first of all njagala ngenda kunenya ba organizers nenye Kaziwe Kaponda nnyini show alemeddwa okuvaayo gamba Saha nti wakoze bubi lwakuba wankyukakyuka bannankyukakyuka bali mu kuwaga Saha naye nkya Saha bw'anaafuna obuzibu nga Moze Radio bwe yafuna nga yabufunira mu bbaala era ffe tujja kugendako tugambe RIP bannayuganda bye bamanyi nga badda waabwe nga basirika nga bo obulamu bwabwe bugenda mu maaso obwa Zaha nga busirise buzikidde nga abaana be basigaddeawo tebalina taata omukyala talina maama oba abakyala tebalina mwami okitegeera naye baolemeddwa omumuwabula ku kintu ekituufu bawaana muwaane wamulumbye wakoze bwoti senga omuntu yavudde n'akuba minisita eccupa oba peeva kuba abaana bayaaye bayaga banywa enjaga bakola biki kaakati senga abadde ofuluma oba wootudde mu musaawa eyo nga amasannyalaze gavuddeko ne bakufumita ekiso gempulira gagamba nti omukyala afumba ewa Saha muwala wa Jenosale kati we biba bituufu kati lwaki babawuddisa mbw awala na gavumenti abo be bantu abakolagana era mutwale eri naawe ebikisoboka biki kati oyinza ogamba abaana mbu temugende wajjajjamwe essale gwe enjaga ze munywa bajja obba kuba mmwe bajja obbaasa emitwe efe wetuli okuwandika RIP. That was not the right place to get Mr. Kasolo okwogera naye naye naawe Mr. Kasolo wakozeemu bubi Mr. Kasolo oli musajja musiraamu ekikutwala mu bbaala kiki wabadde onoonyaayo kakati omwana waabeera ennakuyiira olusaniya lwonna byonna ebinyaanya ne bakwata ekifaananyi nga byonna ebivaavava bakusangula grave yayingidde dda mukama inde pachipachi olunaku olwaleero bingi bitambula mu ggwanga Uganda ensonga za Aruna Kasolo na King Saha zikyagenda mu maaso Lukwago eyali Lord Mayor naye bamuvubye dda kusinza ku John Muhoozi agamba yefukidde awo tugenda beera nga tugendawo naawe ye n'Omuhoozi abyogedde byakefukira emirundi 3 ogwokuna yakoze ekyo n'amwambaza pamba awo we tuli era nga okusinza ku bitambula Aruna Kasolo alina kyagenda okukola naye simanyi oba kutiisatiisa King Saha yamukubye n'amusuula wansi nga mukyala we Princess Amira bw'amugumya wamugamba ebigambo tebigula mata muleka ayogere paka waakowa ensonga zonna tugenda nga tuzogerako olunaku olwaleero paaco muza ku bantu Pacho look smart. Thank you. Ekigundi kino nkyagadde wero we waddala oli omusiraamu n'ebbeere litudde mu bulungi baana bana okirabye n'okuza oti olikuuma ati mukama we yateeka amaanyi gange omanyi buli muntu alina amaanyi Pacho oyina aiti waliwo werabyeko ng'otambula buli buuti oli mukazi muggumivu maama obadde olikutteko kuli omwana bwawaana ebbeere nga talikutteko mbuli buguma liringa simanyi kamere kaboozi alirengerera eno alowooza kati nno gwe woolirabidde awo noba olifiiringidde oli saasira alikola ki alibeera okwo nange bwe bugenda kujjoloona mu kyoero abantu beeyagala sokoteeka n'akantu kange wali nteeke wano abalabi ba Megatron mwebale nnyo okubanga mutambula naffe ku mukutu guno kansubire nti muli bulungi pacho byonna byabaddewo King Saha essanyu limutte agamba buli wanaasanga Kasolo agenda mukuba n'obwa minisita abulekewo he who laughs last laughs best so aleme kulowooza nti nno yawangudde ensonga zonna wazirabye for now yes ye abadde ayagala talkability yagifunye naye Saha ndowooza akamanyiro kasussizza nnyo obulumi bwayitamu bwe buki byonna ebyagwawo n'amufiiriza ssente ze kumpi obukadde 10 nakati akyali mu mabanja bwe yamuvumye yazifunye zamuddizibwa yajja muvumamu kaakati bye yayogedde byonna n'amuvuma n'amujolonga n'amukola biki mu maaso ga mukyalaye mu maaso ga banne be yabadde ayise okutuula nabo ku ttebo oba be yazze nabo oba nabo abeesasulidde yazifunye yaswadde right now ayinza kweraba nga ki kuba enjaga eyinza okuba waaba gyakozesa simanyi sigambye nti agikozesa oba ki naye waaba gyakozesa obanga buno obucupa bwe bawunyizaamu oba biki nga byamugambye nti ye waakabi nnyo kati ajja ssanyukako katono bbanga ttono ndowooza ekivulu okirabye
njagala tusooke tukiyitemu byonna ebyabaddewo. Kazibwe Kapo yagambye nti bano batuule bateese. Bateesa kuki? Ki ekigatta Saha ne Gundi? Kyokuba nti bonna bava Kyotera oba they all come from Kyotera? Tekitegeeza nti nno omanyi tugenda ne tumisinga bino ebintu oli n'alowooza nti nno gwe okubanga bakuzaala Ekyotera kiringa kati nze for example right now Mwai Museveni n'amala akwata obwa RDC obwa bwa RCC n'abumpa wano mujja kummanyiira nnyo olw'okuba tukumanyi kuba mummanyi mulowooze nti era nkyali ppa ky'oli yet I have been assigned okukola responsibilities endala naye senga nkwata nanzija wano nantwala Kabera Maido nantwala Mukono kale nantwala mu bifo ebyebweru where they don't know me tebabadde nange tetujokinze nabo tetukoze eki bajja kumpa ekitiibwa kyange kati Saha the fact that alaba nti Kasolo aveeri ndowooza alowooza nti benkana Saha lwakuba muyimbi ndowooza yeeraba nti waakabi nnyo we baba banywedde omanye abayimbi abasinga bakoze ebiragalalagala so yabikozesa ndowooza balowooza nze ndi waakabi nnyo yeerabanga Katonda ekitali kyekyo okitegeera naye nze first of all njagala ngenda kunenya ba organizers nenye Kazibwe Kapo nannyini show alemeddwa okuvaayo gamba Saha nti wakoze bubi lwakuba wankyukakyuka bannankyukakyuka bali mu kuwaga Saha naye nkya Saha bw'anaafuna obuzibu nga Moze Radio bwe yafuna nga yabufunira mu bbaala era ffe tujja kugendako tugambe RIP bannayuganda bye bamanyi nga badda waabwe nga basirika nga bo obulamu bwabwe bugenda mu maaso obwa Zahama nga busirise buzikidde nga abaana be basigaddeawo tebalina taata omukyala talina maama oba abakyala tebalina mwami okitegeera naye baolemeddwa omumuwabula ku kintu ekituufu bawana muwane wamulumbye wakoze bwoti okumanya nga bano abantu bakitegedde nti Saha agenda kulumba Gundi kubanga nalabye interview ya Kapo nekwefu ng'agamba basoose namutuza nti omusajja wali naye tokola ki tomwogerako mbu n'abagamba okitegeera mini baade bakimanyi kaakati gwe Kapo wabadde ovaako ki ogamba Saha oba gwe yabadde ategese wabadde ovaako ki okujja n'ogamba Shene ekole ki Saha va ku stage omuyimbi omulala gye nedda owedde amatala gavaako bwe gadda gavaako bwe gadda ku ssaawa eyo senga omuntu avaayo n'akuba Kasolo ekigodo kubanga musiraamu ekigodo ky'embizi senga omuntu avaayo n'amukuba eccupa oba microphone oba ki yali badde awooza atya minisita w'eggwanga owa waki foreign affairs tumulabira kati mu Gundi nnene nnyo nti ensi zonna bwe ziba zaagala okukolagana ne Uganda Honorable Kasolo yeki contact person naye gwe agenda gye batundira ebigodo onoonyaayo ki gye batundira omwenge yabadde anoonyaayo ki ageze kuwagira munne biki waliwo kaakati anti kati njagala musomesa mwami Kasolo kaakati njagala Princess Amira naawe omanye nti omusajja gwe wafumbirwa yakuwasa kirasi ndala sibe bana abadongo betubaddemu baba radio presenters betubadde twagalako baba baani okitegeera class buli lwomanya munno kyakola no kwegamba obulamu bukwanguyira kubanga kati bwomanya nti oli mukyala minister oba oli mukyala MP waliwo ebifo byotagendamu waliwo ebintu ebimu kakati Amira toli muyimbi wa kadongo kamu kyabadde kikutwala mu kadongo kamu kyekyaki Amira yasikiriza Gundi minister anti olunaku lulabika lwabadde lulwe ng'omukulu gye yasuze ng'omukulu gy'agenda okola kindoza n'agamba ono wenna amuleka eno nja kumaliza oba olunaku alututu oba warusi oba waani oba wamulalako ye maama tugenda naawe yensonga lwaki obadda King Sam bwagirako otegeera yera ate yabadde musanyufu olwasose yabadde laavu ng'ebakola ki laavu nga bankubira omusajja nga weetyemula bwotyo bwetyamula weetyemula kakati omuntu ayinza n'okugamba nti nno omuntu ali awo ayinza n'okugamba nti oba Amira ye yapanze naye ate nga tasobola kipangira bbaawe omuntu n'agamba obakazi bwe yapanze oba bategesi kubanga owedde amasannyalaze gavaavaako naye Saha olwatandise nga tegavuddeko bagira ne bakola amasannyalaze ne gakola kati mu mbeera eyo senga omuntu yavudde n'akuba minisita eccupa oba peeva kuba abaana bayaaye bayaga banywa enjaga bakola biki kaakati senga abadde ofuluma oba wootudde mu ssaawa eyo ng'amasannyalaze gavuddeko ne bakufumita ekiso ng'amawulire gagenda ku headlines mbuno the minister elect whom President Museveni has just appointed owa internal affairs afiiridde mu bbaala ate osalira Gundi musango anti mbuuza
nti senga eggulire eryo lyakolebwa erityo nga lyafulumye otegeera tikakati ddala President Museveni mumulesenga musajja musiru atategeera nti oba bifo byabawa bye muvuma kubanga omuntu waba akuwadde foreign affairs minister emirimu gya mwami Kasolo era ne bwaba ayagala okucakala kwonna yalibadde kati abikola even wabweru wa Uganda kubanga emirimu gye gisinga agenda kubeera ku nnyonyi omufunaana kugenda nnyonyi ebimugwana kale nyinza ogamba nti naye muntu yeetaagamuko time eri esanyukamu naye ogenze watosobola kuntwala mu kafunda ng'otwalayo Honorable Kasolo alina okubeera mu bifo nga Serena Baafrigo bali ku Serena ye mwami ono afuwa emirere biki ye katumwa yani Isaiah nti gyali nti ye ebintu ebya kirasi bwe bityo osangeyo Katikkiro osangeyo baminisita banno osangeyo oba oba osangeyo there is that class naye ogenze mu banywi b'enjaga ogenze gye bayimba simanyi biki byotategeera nakutegeera ku ssaawa zino mbadde nsuubira Kasolo okubanga ali ku nnyonyi ng'avuddeyo okwebaza Allah olw'ekifo President Museveni kyeyakoze eki naye ate oli mu bbaala ne bwaba Princess Amira banange fe abakyala ffe tumaking abasajja bano oba okuba breaking Amira gwe waleese omusajja mu bino naye gwe wawulidde otya nga bbaawo bamujolonga bamukola ebyo kasasiro yenna oba bamukoze amaze kuyimba oba tannayimba nze senga nabadde sinnayimba sibiyimbayo oba wenzija okuyimba nzija n'ennyimba nawe n'enkukuba tit for tat akoowa yaweta ate nga guli mu kampuni nange nzija nenzizaawo omuliro n'omwami wange okufuna impact eri nti mukujja oli yamanyidde mwami wange nange kamukube nga boyiga okunaaba nga bwe bagamba boyi kendeza ku njaga boyi kola bwoti era awo enjagalira ani anti kati we bakolima it is okay bakolime kale bw'aba yalina obulimu awo yabadde alina obwogerera amunoonyeza tamulaba we senga yamuwandikira minisita Kasolo abadde nga yavunaanyizibwa ku ssente zibadde ziweebwa abantu weebale nnyo kyogamba yali tasobola kukwatako miliyoni oba 5 namugamba ka blood kola bwoti ate n'ekirala ensonga ezo basooke banoonyereze lwaki sheeyo yakola ki exactly kati tosobola gamba nti ojja kuba yagambye lwaki mujjajjako amasannyalaze Kasolo namwagala dda Katonda amumpadde muli awo mujjako amasannyalaze muteekeeko mmuwe yazaamu esunzi ate okumanya nga yazaamu n'ayita ne gundi jangu otuule wano escort we manya jangu oyimirire wano ate oba wazze kulwana lwaki oyita escort woba ogyewulira njagala ngamba abantu b'enkyukakyuka leero nga ndi ku ccano y'ommoze nti bakingi saha babalimba babawuddisa kingi saha bw'aba ayagala nnyo enkyukakyuka omuntu nze nina omusajja yali ankwana nga wankyukakyuka we navaamu ne biggwa w'Omwamerika oli tomujjukira omulala ow'Omwamerika kati we navaayo nengenda mwenarembu ne banyiiga bangi nnyo abanyiiga abamu baali bampeereza ku ssente bonna tebaali basajja kwaliko omusajja omu n'abakazi naye banyiiga naye nze abuuza ku ssaawa zino nti bw'obanga toyagala mwami Museveni lwaki owasa muwala we kuba gempulira gagamba nti omukyala afumba ewasa muwala wa Jenosale kati we biba bituufu kati lwaki babawuddisa mbw awala na gavumenti abo be bantu abakulagala era mutwale eri naawe ebikisoboka biki kati oyinza ogamba abaana mbu temugende wajjajjamwe essale bagende naye nzisibaana sinze saagala byawagira kati osobola kuŋŋamba nti no saha tatambulangako n'agende wa ssale saha tatambulangako n'agende wa President Museveni lwaki muwuddisa bannayuganda nti nno temwagala President gavumenti eriko temujagala gwe enjaga ze munywa bajja obba kuba mmwe bajja obbaasa emitwe efe we tuli okuwandika RIP lwaki mutiisatiisa nga abantu banyigirizibwa nedda si kunyigirizibwa that was not the right place to get Mr. Kasolo okwogera naye naye naawe Mr. Kasolo wakozeemu bubi Mr. Kasolo oli musajja musiraamu ekikutwala mu bbaala kiki awo Entebbe Road yonna wabeera amabaala gaawo wonna gabeerako mbizi wabadde onoonyayo ki kakati omwana waabeera enakuyiira olusaniya lwonna
ebivava ebinyanya byonna ebinyanya ne bakwata ekifaananyi nga byonna ebivava bakusangula grave yayingidde dda mukama. Sinze byogedde naye edda tuwandowooza tuwandowooza yes we are giving out our kubaga ati wabadde abanyi b'omwenge ono akutte ebbeero ono akutte tasika ono akutte maluteezi. Nze byonna nja kubizza ku bakyala nti omukyala gw'omaking omwami kyoyagala afuuke. Princess Amira manya abayimbi b'ogenda okuyimbirangako si buli muyimbi togenda muyimbira. Okitegeera, are you getting my point? Yes. Funa omuyimbi ategese simanyi Sheraton biki genda oyimbe. Naye buno obufundafunda lekera okutwalayo minisita waffe. Mama ingia pole. Okitebu mama ingia pole wabadde onoonyaayo ki? Lwaki otwala minisita Kasolo mu buntu obwo? Kale twakitegedde olunaku lwabadde lulu. Ate aluna mukwano gwa Kapo. Yamukolera ne yijja. Ye yamukolera ne yijja. Kati tolaba nti Kapo muntu mubi nnyo. Tolaba nti kyovola banze kati bannange mbabuulire. Nyinza okubanga sikiriziganya ne a full figure on certain things. Naye kaakati nina engeri gye ntandise okwagala mu full figure. Anti yabadde asse Kapo. Nina engeri gye ntandise nodda full figure nze kye namwagalako nti ayina engeri gy'ali ku mazima ennaku zino. Tagata. Kuba full figure yavaayo n'agamba bwe ntandika obbabuulira obubi bwa Kapo. Tayagala muvunza buvunza. Otegeera. Full figure nze kati nze kankubuulire. Jenosali yamadde obukadde 10. Ani. Ebyo sibimanyi. Kati nze kankubuulire. Ku bantu b'ensisinkanya babadde ne full figure. Ng'omu ku bo ye Dr. Tyamale. Full figure muntu waddala ate bw'ayagala omukwano guba mukwano gwa ddala akuyiirawo omubiri. Kati abo be bantu betwagala. Tetwagala abantu bakulimba nti nno munno naye nga takwagala ng'enkya asobola n'okustabinga mu mugongo. Nze senga nabadde Kapo n'alibadde nzija n'enkwata microphone n'engamba King Saha ky'oyimbyeko kimala tojja kuweebula mugenyi wange wakiri naakwetondera enkya. Naye kuba n'ababiri ono Kapo yabadde yeetaagaanye okusinga. Weebale nnyo King Saha wa bwereere. Ne mukwano gwe. What about? Kanedda bakapo balina obuzibu buno bumu. Era buno obuzibu mwaba NUP lindako. Bonna anti bakwefu bonna ba NUP. Mbuyina ku kwefu ebigabe yogedde. Oli mukwano gwabwe. Bwate babatayi balina obutakanya babwe babutereze. Babutereza we wabadde wokubutereza. Ffe twazze kunyumirwa. Why are you wasting our time? Anedda anti be abantu abafuna mu NUP. Baagala kulaga nti Bobi Wine gye bali na biki abantu abali ebweru mu boya kyali kuki. Buli kanaku oyo kazibwe Kapa ina abantu bayisaamu eggaali n'abaddamu. Lwaki tannayisaamu ggaali sa? Naye kaakati ffe tetufuddeeyo, we are watching, we have put to eyes. Wano okiteeka ku minzaani. Kapo. Naye Kapo. Minisita Kasolo nakolera ne hijja nga bwe mbiwulira we banga bituufu. Bituufu. Notavayo naye kumulaga nti omuyirawo omubiri oli musajja mubi. Oli musajja mubi era ndoze yo sho gye mukomyeko. I am telling you. Yabadde azirina. Lwaki waba yali azirina teyazeetekamu n'agenda? Kati otegeeza. Yali azirina ssente. Mukama Katonda alisasula Kasolo. Mwe bantu betugamba tetwagala abantu bali hypocrites. Lwaki mulangira abantu? Kubanga yakimanyira bulungi nnyo nti ayise Haji Gonde. Mwami Kasolo. Lwaki yali tasasazaamu saha bombi yali asinga kwagala. Ezagaza gwe kyogamba nti senga saa yabadde yakatandika bwati. Yes, bali muyimiriza ne management. Yalivuddeyo nga nannyini n'alaga command. Bamulize naimba n'amalayo. Naye n'amalayo ebintu bye byonna kati oli kugamba kati ate namulabye ne ku show talina kwegamba ye kyayagala kwogera because awulira wankyukakyuka tayagala kwogera. Saha bagenda kuwabya. Naye ojja kuzuukuka ng'omutwe gwatise nga tokyategeera nga either anti baagala nnyo effujo ebyokulwana ebyokukola biki wano yalumba Palaso ffenna ne tubeera ku sayidi ye. Ne tugamba Palaso mubi. Naye ate mbabuulire ate kati Palaso ate ye munigo owaddala nno ye muyaayo owaddala ye. N'agamba yakoze statement n'agamba nti bino byonna omuntu yalumbye omuntu naye ayina entalo nnyingi bw'afuna obuzibu temuŋŋamba mbunzi. Weebale nnyo anti kyekyo. Kaakati olaba Saha ku ssaawa zino ku ntalo zonna zazaawankula ennyingi. Omuntu gwe yanyiiza edda ayinza okujja n'amukola ekintu ate ne bagamba nti ye Kasolo. Bayinza mukola kyoyo ng'ayina abasajja abakuba emigeri. Mwe mwatta bano bonna abazze bafa. Mwe mwabatta. Tebalina bakanyama naye bakanyama. Kawesi teyalina bakanyama. Bagamoocha. Ono ani Kirumira teyabalina? Bagamoocha.
Ichuli yali atambulira mmotoka kikaaki yali talina gundi yakolaki yabaaki so saha toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza twali tulabye abanene emirembe Lwaki Princess we are waiting for you in the corner. Lwaki Princess Amira muteeka kanya amaanyi mbu yakutte n'atwala Kasolo mu anti kakati oyina oyina era omukyala bw'ogamba omwami wano tetugenda era tajja kgenda kati senga yabadde n'omukyala nga Ruth Kasolo dokita olowooza Ruth agenda mu bufunda mukyala ategeera nga Ruth olowooza asobola omukkiriza tugende mu ebyo naye basajja mmwe temusiima okumanya nga bwemba bye nnawulidde nga omukyala Ruth nga ddala bye bigenda mu maaso basajja mmwe mulimbwa temusiima abasajja mbwa weerira weereka bwe bibanga bituufu bye nnawulidde kubanga nze nasooka okususpectinga birthday ya Ruth wagira bako Kasolo yali busy yali mirimu gya ggwanga minisita kale yeebale kubeera mirimu gya ggwanga yeebale kubeerayo era tumwebaza mabega kawo nina omukyalo omunene nnyo gwe nalaba eyafukamira nayeebaza abantu bannange mwebale kunjagalira omwami ye mukyala mukulu kazi wavunaanyizibwa nnyo kati oyo kati mu lunaku sokolinde mu kampeyini mbadde ndabangayo mmira wange princess mu kulayira nalabye mulala obudred naye bannange Kasolo oyo wanyi o South Africa kitavu is what ku byensimbi mu bulamu bwa Luna Kasolo ate Dr. Ruth ono waggulu wakusatu ate wakusatu mbabalidde abakazi bana anti era maama omunene yasooka Princess Amira abadde mu campaign ono w'ekitavu akoze ekizindiza Princess Amira babalira mubalire eddiiru jangu olyeko wano naawe okole ani yabalira enkoko ne zifa ani Princess Amira yali mulunzi wa nkoko ne zimule ne zifa kyokka amanyi muwala wange kati okunsinga otyo yali mulunzi wa nkoko alunda bibraida Joint yayimba ku mukolo gwange ani yamubalira mbadde simanyi gundi minisita n'amugamba jangu mu campaign bwano bwembeerawo naawe ofuna minisita yagalaliza abakazi be kati oyo ajja ti gwe walaba ye mukulu omunene kati ono gwe walaba owa dread eyali mu kulayira ali awo muwanvu bwati mutini muddugavu owookusatu ye dokita owookuna ye Princess Amira kati bano naye waliwo ekiriwo wakati wa dokita ne Honorable Kasolo ekitali ku birthday saamulaba ndudde balaba wamu ndooza waliwo ekitakola ki nedda mate mawulire tetubalaba babeera nnyo mawulire ennaku zino buli we tukola amanyi abakyala tuli dadi yazze wakatuli ne bechange baveeye wa minisita balagewa walala ate abasajja baweddeyo bwe wawulira nti oyina obulumi bw'omusajja akuyisa winga omuviira ng'ogende walala musajja tubayina wano tebayina bakazi ate bambi that is not the solution katubabuulire it could be the solution ogamba nti musajja takuwa naye kibi nnyo omukyalo okuwa ssente zisente y'ekikazi ffe tugijja wala minisita tayina gyeri okubeera nazo kati abakazi abo bonna oma maintaining otya ne bw'oba oyina mmeka alekeraawo muwa bw'aba abadde amuwa alekeraawo obuyambi okwatamu obanga UN we basayidinga bitajjanga okwatamu ebibyo sigenda kuddamu bbawo kankwatemu obanga UN naye nedda mu butuufu bino ebintu byonna nga twagala ndowooza tunoonye abantu abatujyamu ebyaddala tunoonye abatujyamu kuba kaakati taatuuke n'omutwala kasenge kati mubukira bwobo nedda mubukira mubugundi nga gyalina kasho gye bamupangisiza mu kakiramu ke ajoga minisita amutembeeya naye Amira ono yalina obuzibu nange enkyuse anti kaakati anti kuba akimanyi nti omukazi yali agenda kuyimba naye gwe mukazi tosalawo nze kati njagala omukazi aŋŋambe nga nze Kasolo nti nno Rema ina show ku Serena badde ngenda muyimbirako nsaba obeereyo okwolwo onoobeera ne time oba nedda ye nyinza namugamba munange Rema ina show yancontacti nze is it okay bw'agaana era sikola ki kuba siina kyenlakinga if I go I don't go era byonna byebimu kubanga Amira ayimba emikolo gye kituufu tamugaana kyemmanyi okitegeera naye kaakati ogenze mu bufunda anaatera n'omutwala mu buno bubbaala buno bumutwala 5 bamupangisizza agende nga tulabayo minisita lwakuba ekiro kikyetayagala kifiirwa noli yabadde mukwano gwesoka ki yakuze mmeeza kaakati obukwano kapo yabulaze ddi
mulaba abantu kujjana okweyogeza kumpeewo kuno okusimanyi mu kantu wano naye nga their hearts are so rotten. Nze njagala nnyo omuntu when I get a problem lumu awamu nange. Kino Kazibe Kapo kye yakoze gundi King Saha kye yakoze gundi Aruna Kasolo kyasanisiza ke gundi Kazibe Kapo. Sijja kugamba nti kyamusanya. I don't know take here and you know but he has failed to come out like somebody kubanga Kapo gwendabyeko ebbanga lyonna amanyi okuddamu abantu ngeri gyalina baddamu oluusi you know naye I was waiting for him to come. Ate nze njagala apology ebeere mu lujjudde. Ayikole press conference yetonde mu lujjudde. Bantu mwe bayimbi mwe muyitirizo kumanyira bantu. Manyira bannamawulire, mumanyira baani, mumanyira kati huyu alumbye ba minister. Engoma gye walinnyeko nno nnene. Walinnye ku ngoma nnene. Sina munjoloba. Olaba omusajja wedda akola bw'ati ng'akutunuulidde. Kati goloza what was in his mind. Olowooza wedda atunuulira gwe I think yabadde agamba kati kano babwe I don't know what he was imagining. Nange namulaba entula gye yatu. Naye Kasolo yatunudde bw'ati. Naye nkuba wano ne ngamba omukulu ono bamusaleko bwe. Weebale nnyo. Talina bya first family. Temujja kumanyira abantu nti lwakubanga muva mu first family. Kale nsaba watuukeyo olunaku olwo. Naye kuba kusiiba nja ddusiibira. Olunaku olwo lutuuke General Salaamu veemu. Tasobola. Ayinza okuva mugondi we. Bamugambye yekka yasooka ku muwala we. Ye yasooka ku muwala we. Oba yagenda kukomako. Ne wemba simanyi mulala. Yagenda mukomako. Yagambye balayira. Kufana obutali. Bameka abalayidde nga tubalaba bakivaamu. Tebali serious mu kwana. Nga ye bwagwinadde. Era Sale n'abazzukulu be bali bati. Era of course bazzukulu babo. Mukolo ki gwe twalaba nti atutteyo kino na kino oba atutte ekisaaganda kyente. Bakiyita kisaaganda kiba kisaaganda kiba kiki? Whatever of cows, of cattle. Yali ayagala bbawa kirala. Kiki? Alabika era agibawa. Si byalima. Naye baaba. Otegeera. Naye nze kye njagala omugamba. Saha si wa kitalo kati mulaba bwa postinga obuntu alaga nti wa kabinnyo. Sebo. Ate Moze yali takumanyi. Mu kuyimba mu buli kimu. Naye tudde tetumuyina. Lwakubanga ffe bantu ffe babi. Tetwa advisinganga Moze twalabanga ng'ebya bulijjo ng'ate tumuwaga. Era bye bakuwaga kati. Esimanyi King Ju iyanu neno be King Ju oyaro juwate liyanu ng'eyo ke poti ye kotoye. Kituufu enkoto yiye. Uyu nkoto yiye bannange. Nkoto ye. Mwe mumuwage King Ju tasobya ererere kale. Ogambye otya mu lulimi. Ffe tubalese. Kyengamo yaro juwate kere liyanu ng'eyo ngato juwate. Antojo atate ekyo kyoyogedde kituufu. Mulo omusoga agamba atya? Baleke bamanirire olina abantu. Omuntu ajja kuyidda lunaku lulala luti toyidda kumana yaviire oba aviirega oba wa. Tayinza kumana. Kituufu ekyo. Kati ate omulugwala yagamba. Bakukube. Ojo onoone n'amaadi ago ge bakoba nti tiweeyiwa kumaani. Kola ali ewaka amaadi. Omulugwala agamba ati. Topamu. Esa mubutaddeko amaanyi yala. Nedda twagala muyigiriza mpisa Saha alagidde ddala nti talina mpisa. Ate avuddeyo n'alaga obuyisa bw'aba NUP obw'ekisiru obw'okuvuma obw'okulangira obw'okukola biki. I don't care. Do they feed me? Nali mu NUP nga nze nteekamu. So I lose nothing. Who brings food on my table? Does Bobby Wine bring it? Does Rubonga bring food on my table? And you, apart from bringing me heart pain, heartbreak, and everything, I think I'm far much better off now, wherever I am. Wherever I am better off. Sina chensobola kuddamu NUP kunoonya. Sirina tebakulima n'olunaku n'olwo. Okuddewo mu NUP nzira wa Pastor Bugingo. Ngatonyize nnyo. Okuddamu NUP. Kati Saha omaliriza ogamba omugamba. Maliriza mugamba lekera akamanyiiro. Adde ku music waba talina nnyimba mpya nti uya ayimba P2 kati ayimbeyo ne P3 ne P4 ne P7. Agende ng'alinnya wezibanga ennyimba zaamuweddeko. Okitegeera. Saha talowooza nti ye wa kabinyo. In fact nze nali neebuuza. Radio wavuddeyo tugenda like you know kuba yagira mugundi eyo ya radio gitege ogijjukira bulungi nnyo. Naye Mukama nannyamba lumwe
natulanga wansi music gwe nakola manyi wembera mu studio nkuba oluyimba nga nina headsets nenduwuliriza so olumu neŋŋamba naye saho nani asobola okumunkwatiramu oba lutalo nali nno neeyogeza bwe ngenda okulya bakoze princess ne lutalo why you turning kyova olaba nze nagambye saha why you turning to nonsense Saha is turning to nonsense. Yeah. Also say Saha, why you turning to nonsense? Kubanga tubadde tumwagala era tumwagala. Sawa mwagala. Naye we bakola kolabe ya princess. That is when namanya nti kakati we have artists. Saha si mulungi yeka. We have artists. Uganda has talent. Ye Minister Aruna Kasolomba omuwabakachi. Minister lekera ogenda mu bufunda buveeko. Oba omukyala omuleka kugenda ayimbe muleka agenda ayimbe yosobola namugamba mukyala sigala nga kati okola mikolo gyokka oli mukyala minisita olina n'eddembe omugamba mukyala wange kolanga ennyimba yo ziveeyo zikubwe ku radio na biki teri kuddamu kola ki kuba obusobozi obulina bimuganyi ng'alunda enkoko ne zifa owaaye amugamba akole ekirala amukolera edduuka ly'engoyi yayagala nkoko azidde matamugambe gwe bagambye buli mwaka zigenda kubanga zifa so kakati minister has a right ogamba mukyala we sikyayagala okole kino omukyala bw'aba amwagala ng'era omwami we amuwuliriza ajja kireka ku lw'obulungi bwa husband we ne family awona okuswazaswaza omwami kati Dr. Ruth gyali nga bakugamba nti oba okyali for example God forbid sigamba nti naye senga kyahappening ekiri ekyo ne bakubira bambi oliwo tobimanye nabima hello bambi edduka wano mu ddwaliro anti gundi bamukubye peva abayaaye wano nti wa ku front page nti munnange bamufumisa ekisa abadde wano mu shwala bagundi wa nti ebulenga eno kuttaano waliwo akabaala wojja oweta bwoti iyi minisita omulamba mu lwakuba mukazi bamuyiiridde ebigodo ate yo Entebbe Road nebeera buli bbaala yayo ebeerako empunu embizzi eri awo kaakati amataala gali gavaavaako senga oli yakwata kitule n'akiyiwa bw'ati kati ayinza okusanga minisita yali ayogera tugeze ng'abadde ayogera olaba ekigundi we kiyingira ne mukamwa naye bw'abeera n'omukyala nga Ruth Kasolo teyeeyisiza nga minisita genda ku Serena atuula eyo genda ku gundi okitegeera ate nze bannange kati Amira kankuweeko eddagala n'ekikolo nze olunaku nga lwange bwe mmanya nti tuli bakazi abasukka mu babiri ne tubeera babiri ffekka ne mmanya nti olunaku lwange kale nze mbasikiriza na mwami wange kuva waka nkola obuntu bwonna okumukuumira awo n'omukooyaawo aleme genda wa mulala nti abeere ng'akooye yeeba laba nno laba nga tonnafuna mukazi muteeso nga tonnafuna muteeso oyo mukyoli ffe tugamba kironyo gyokuna nga tonnamufuna omuteeso oli nakukubira n'essimu n'ogikola bwoti n'osindika eri nga toyagala mmanya kati eyo kati kyogamba shoya kapo yali ensingira okusigala ewaka n'omwami wange Kasolo nga nze Amira ng'abadde mu campaign ebbanga lyonna abadde bize kwolwo lwe muteeka muno nenkola biki amazzi nengaleeta agabuma flas nentandika massage okuva ku kigere mpolampola nga bwe twambuke obadde kiggwe byonna bannange taddamu nakulowooza nti neshoja eri gye yaguze tebo tubijjukira nkeera abijjukira nankeera nga kyomukozi iba naye twasubwa naye asobola okutwalira wano alugundi bamutalaki Amira bamutalaki Amira bamutalaki kuteesa ndiki mbu Amira bamutalakoddewo yakuta omusajja n'amutwala nze aleka soyogedde ku gundi ku ngulube neŋŋamba nedda mbutuufu eno olusanya newali batooki ate yabadde musaati njeru musajja yabadde smart naye entunule saha njagala otunulire omusajja oyo ddamu vidiyo ezo otunuulire minisita Kasolo engeri gye yabadde akutunuuliramu ogende mu facial expression buuza ku bantu abategeera ku bintu ebyo omubuuza olowooza ono omusajja yabadde alowooza ki naye kubona yasize nyiigiraani ku bantu bano basatu tulina saha tulina kaziwe kapo tulina kwefulukuta bonna babadde babi
they didn't bonna babi lwaki kapo muteekako nnyo omusango bonna babi sho yiye yasoose kwogera na sho yiye nze sijja na kunenya kwefu yabadde akolamu ngani ye yabadde gundi w'ekivule mutesitesi kati then they are all bad they are all bad waba yabadde mutesitesi kwefu. You can't see someone humiliating someone. Kakati senga amasasi. For example, I'm just asking. Senga naye yavudde mu mbeera kubanga abantu abo abamu ku bo. I'm not so sure of all of them. Naye abamu ku bo batambula n'obusambi wano. Senga yakasiseeyo n'akakuba. Abasirikale bangi. Senga yaggyeyo n'akakuba oba n'agamba kale. Kati wano nakuba essimu hello muli ludda mu surrounding wano. Eno show mujje mugiggale kati. Si bwebwe obuzibu kapo bwe yalifunye ng'abantu bamenyeemenye obutebe nga sho abayimbi bonna tebaweddeeyo tebayimbye ngatandika kuyimba kayimba kadakisi kati abantu bamenye obutebe okitegeera nti kati bonna babi ate kazibwe kapo ne kwefu ne baani mwenna abategese mwetondere minisita Kasolo mu kamera tebajja kwetonda kale bakireke naye minisita nkusaba tegeera position gye bakuwadde nti amawanga gonna gatunuulidde gwe nga minisita ow'ensonga ez'ebweru minisita amawanga gonna kati senga BBC egasomye etya tugeze nga wabaddewo ekyabaddewo nti minisita w'ensonga z'ebweru yafiiridde mu Kafunda oba mu Kabaala oba mu Kikyokka nga ate ekisinga okunyiiza musajja musiraamu bwe mbadde nsuubira nti yali badde ava hijja bagiyita hijja kola hijja oba bityo kwebaza Mukama olw'okusigala mu kabineeti gwomanyi bameka badde baagala obeeramu naye tebasobodde naye gwe ekifo ky'okwebaza wagenze mu bbaala bw'ofunirayo obuzibu it is not bad ffenna tulina obulamu era naye alina okunyumirwa ku bulamu bwe ng'omuntu naye olazeewa Lugave Aboko and Fusilab gwe n'ekifo nga kikutawaanya okuba emyasi emimiro giraakira kozesa Lugave Aboko and Fusilab jabira nga kuyambira ddala lungi nnyo eddagala lusanga mu pharmacies zonna mu ggwanga Uganda bannange mwewala abafere batandise olitembeeya ate nze baade tebanfeze obaguza kapa mu kutiya owoza oluguze Lugave oli yakola Lugavu atunda Lugavu awoza akola Lugave twamupakinga bwe tuki ate gwali agala mbungi genda wano ku Mengo Hill Road waliwo essundiro y'amafuta baliyita Total maaso gali waliwo ekizimbe kiwanvu Orange Plaza wetuli ojalaba akapande kaliko Lugave Apothecary ate wetuva tulina Lugave Herbal Ulcer Syrup eddagala lino ligamba nga likuyamba ku ulcers ofuna ekikeeto ova mu lusayisaayi ate obulina omuliro mu lubuto Lugave jabeera nga akuyamba yakujja ulcers zakujja ku mmere emu oba endala oza ulcers zintawaanya Lugave Herbal Ulcer Syrup jabeera nga akuyambira ddala lungi nnyo bakubere ku namba y'essimu eri awo bajja kubeera nti ate bakuyamba gwe alyagala mbungi nalabye Chameleon javuddeyo n'agamba nti mutabani we obutambi obwafulumye bw'ate naye agenda kuleeta ate obube bulungi nnyo okusinga ku buno mugenda kweyagala bweyagazi abalage mweyolere mubadde mutenda Abba Makasi kubeera n'amaanyi anti yakoze sitayiro zonna nakyusa omukazi n'amukola bwati omukyala n'avaayo naluga nze bansanga obutambi mbukola mbwe bafuna ssente ensonga eyo ogyogera ku ki n'abaana abawala abafulumya obutambi bulinga ki pakyo bulijjo nali simanyi lwaki nali simanyi nti taata w'abaana bange ayagaliza abaana bange nali mmanyi nti tabaagaliza kubanga ndowooza okimanyi nti mu America naye yali yaŋŋamba takyagaba za famire kati tuli mu fiizi naye yaŋŋamba saagala abaana bange kusomera mu America wadde ndiki abaana boonooneka mu America n'endowooza oba omusajja tanjagala tayagaliza abaana baffe olwokoza akajajaba nabo bagendeko eri era batera okugendayo ne badda naye nali mmanyi takola kinaŋŋamba abaana boonooneka abaana bakola just imagine omwana wa Chameleon mutunuulire olabe n'akawala okumanya nga ate akawala kafu nnyo bakatandika ka myaka 9 oba 8 ebintu by'abasajja tokalaba ekemoola wekakola ebintu kali siriwalira muli naawe ate woobeera omuzadde ng'ozaala abaana bawala nze ate tondeetera kutabuka naawe ku programu toli mutuufu naye nze nakalabye nalabye katuufu biki kalina lubuto Chameleon anatera obeera jjajja naye ng'amaanyi kabadde kayina mangi walabe ku butambi Julia bunsindikidde Julia potential oyagala obulala yansindikidde buna bwabadde buna mbwako okutaano kaaganye era n'afuba naŋŋamba oba jangu okalabire wano naye
Kaakati awo wenjagala okwebaliza bannange kambabuulire mulaba ebintu bino mu abasajja ndoza kati ye time mulabe nti omwana yalibadde mulungi maama ne taata ffenna ne tukuza omwana naye atiimu is my sister kuba mukyolinze ndi muteesa ate ffenna tuli beeyo naye bino ebintu by'okwewagulanga n'ogamba kale mbadde empisibwa bubi nnyo mu bufumbo biki nvuddewo ngenze atiimu abaana obatutte weebali wabatwala mu bulamu bulungi bw'obaagaliza naye omwana wo byakola kati gwa atiimu bikweyagaza laminake nenkonkira latini tikatimekere eno ni mi kuome ngeyuni beru dano mabe kati ddala jjajja w'abaana eno bo bawangudde okimanyi ye jjajja kati yaskowaringa yadde batwali tuwagamba nti mubi kuba abaana abo baba kusigala wano mu Uganda he wouldn't be behaving like that naye mbadde mbuuzaako atiimu mu lulimi lwategeera olukyoli mukaaka miliyoni nti bw'alaba omwana wa muweesa ekitiibwa omwana yakoze ebintu bannange ng'ali flexible omwana kati ate awo nze bannange we neebaliza bebekulu oyo rasta bebekulu akuzizza abaana sikkaanya na Bobi Wine ku ssaawa zino Bobi Wine akuzizza abaana oyo mubi nnyo tazannye abaana be bali line tosobola kusanga Alpha ng'ali mu bintu bya kisiru ebyo taata ne maama bali bati kubanga taata ne maama they are understanding and they know the norms and culture kyegamba naye abaana mubajjaano mumatwala omwana awumudde ennyinda awumudde kundi awumuddewa akola ebintu ebyekisiru yeerabire n'okwerabira nti taata wange ye Dr. Jose Chameleone e Uganda ye mayanja nva mu famire y'amayanja bawumula n'ebitundu by'ekyama omwana aze kuyegadda ku myaka naye bannange nze atinyo oyo aba kubeera nga Chameleone was my brother nze mbadde oyo mwennonera mu America ne muzza wano nensooka mutwale naye mmwe muzanyisa abaana yagambye muno obu bwagenda nze natuuka mu extent nga bwe ntuuka ewaka abaana bange buli omu ayingira w'alina okubeera naye ne ŋŋamba ndowooza oba kati nteesewo amaanyi mangi nnyo naye ng'ate geetaagisa nze taata wange yali mu poliisi naye nafuuka mukwano gwe ng'avudde mu poliisi ndowooza emyaka ng'ebiri era naye nakafuuka mukwano gwe nnyo awo yaviira ne mu bulamu bw'ensi naye taata wange njagala kumwebaza na yonna gy'ali mukama akipinga omuwa ekiwumulo ekyemirembe because yatulagako nti gy'okoma okukoze you know like nze I grew up knowing nti taata wange alina pistol era nga nti omunyiza kuba mmanyi ssaawa yonna akola ki nga nze nina kirimu ayinza ginkuba okitegeera nga taata afe alwawo okukuba naye nga lwakukwata okukuba ajja kukuba eby'emyaka 5 byonna ate ng'akubisa looko y'eggaali ogimanyi ng'eruma ng'akukuba n'amakinga sure totambula okumala omwezi mulamba anti kyova olaba twavaamu be tuli olwaleero okitegeera kati nze tosobola kuŋŋamba nti nja kwambala kiteeteeyi kimpi ŋŋamba omwana wange sikwambala sikulaba mu luteeteeyi olumpi nga nange ekyo nnyambala nkunamira abaana then mugambe gwe tokunama hawo kati nze mmanyi obbagamba tojja byambalira wange kula nga nze tatange yaŋŋamba nze empale entandise zambala kati sumino byebiki nkagazaali ndi mubi mukama era yeebale kuntonda bwato kuba mubiri gwo nina ebintu ebimu byenkola ki kyova okuba bino ebinenenene kambeere mu bino biroketo naye Chameleone wabubaka ki Chameleone ate naye bw'aba yavuddeyo n'agamba ekyo kye yayogeddemu naye aleeta wakafulumiza aba nabo that is so bad nti Chameleone yali badde avaayo n'agamba ne bannange simanyi kyova olaba nze nagamba nze wange teri bwa celebrity simanyi oyo serebu ne bwe nakolanga ku radio ne ku TV nze waka mba mulala mba maama onsanga mu bigo ebyayulise siri mu kaleega siri mu bikindi waka nfumba nkola biki jangu tuwaate jangu tukole biki jangu obadde ki mukutuga Megatron kwabazondo jobadde sinzide okubeera nti naye kyannaku nnyo Chameleone mpulira ennaku bambi for you ate mukazi munnange bambi ate Daniela nedda bannange ate awo we nalabidde ate we nayongeredde omusajja wange amaanyi ne laavu ate aliwo kubanga nze nali mmanyi abaana baffe tabaagaliza naye abaana abakulidde bweru batono nnyo abadda kuno ne babeera ku mulamwa batono nnyo abakoze ekikatirinda abajjuli muteesaasire jonda abajjuli
Kireetera bano abaana okutwa obutambi. Kati akawala ko kakugambye ko kaalidda simanyi eyo kyano bagiyita batya simanyi ofunira nako ssente yakola buseegu. Ate obanze nnina lwe brother wange lwe yannyumiza nti naye n'omukyalo omuzungu. Naŋŋamba akawala ka myaka ndoza 14 kati. Mbu yabuuza maama waako naye Valerio ono omuwa ku gundi n'olaba byakolera ku ssimu wamuwa essimu naye ofaayo okugobera ko maama anti naawe nange omwana omutambulirako nnyo biki. Taata ng'omufirika bw'otumanyi. Akeberako lumu ku ssimu n'asangamu ebintu bya gundi kati n'abiŋŋambako senga nali nsobola otambuzaawo ebigere oba kulinnya bbaasi waayiwaayi n'aligirinnye ppaka eri ne mmulagako nti totusirwalirako ffe tuli bateeso tojja bbireete ate mwesunza ajje wano nja mufuna musibe bulungi mwera